ezili ku street yeyo mwe mubeerako banaye muli big nnyo muowino waliyo tiimu bagamba prosi bagamba medi mwena TV zeyo muteekako munda abatunda emivumba tusima Mungu mwena batere mbalaka emirimu gyamwe gitambule omusama ndi naye Seguya wasiza otya Sotegedde wino nempiranga. Nduddo genda mu wino. Bachali bali batunda ndi bota bazisala bulunaku basala mpya bulunaku mpya. Suti mu wino. Eringa kye kyakafumbe mukasa side wakati wo vinyo ne kafumbe mukasa. Nganyira nendi awo ku mmera awo. Wotegeza wino tewali kibatalina. Yafuka muzadde. Ekinuma ko wino ebyo bufuzi byempulira atono yali ashaba atono kayonga ashaba na sembo mulanga muntu tekabangali ya police bannanga ati kino kati wali wawa balanga abiri makati be bali kawate buli omwakola na yenga obukulembeze abachekyaliyo nene babantu nga bafayo boma y'abantu okwekola mu mulimu bannaye bakola ebya serious kati wali omukyala akyali Adija Namale omuyimbi yeba zozo mama nemba mukuli olupapula simupira tatange yanzuliriza ngasuubula mu wino awasala ndibota geno labo wino buli talent eri mu wino kwali wakati wali abavubuka abayingira kawungezi bajja n'emizindalo kati yo nga entertainer wabya mulinze neche nalabe ekirala muziki awo nga bamukubira mu ngala wayo olukunya wayo omudala nga yegugwe oba agupangisa ku masha kuva saa 11 zatandika okukola paka sanga mukaga kati naguvaako omula nagupangisa okuvaawo paka banna talent eri mu wino kati 11 kumacha paka saa 12 basala ndibo tampia tuku basalira ddala ebyaddala osanga mu first class kati zingira saa 2-3 nya waliwo bana abajja kubali abasaze ne bayiwaho nange kale ebyo nenga ngabagezi bwe babeera atamanye wino wali abagezi kati munnange tutuse era bannange manager ya kigabane manager wa Henry Mwanje congratulations n'omukyala Rita Mwanyinaze upon having a baby girl. Wow. Bebo bola ba manager Henry Mwanje yonno yamuzengulu ngavudde mu New Eagles nayogera bingi ku Geoffrey Rutaya naye kaka bomanyi omuntu agenda n'ebisirani mpola nga avuma bakamabi ono nagamba todda mu kwogera ku bakulu bintu bibi abakobereddewo so yoyo Mwanyinaze muko wange kigabane twekwebaza munaye tulabirira omukyala era ne mama wange mama Rita nkulamusizza mama Seguya gyali alaba mama Seguya Josephat mama wa Rita kati amanyi oli muganda kati oli aba mama wange Rita Mwanyinaze full stop oyo muko kigabane musuubuzi wa mukikubo ate ebintu ya bugingo waye tutuse wakati nzu tutuse tubagala olugambo tutuse isaba twayo tiza kigenda message tufu naye mbu naba nali gunade njogera naye omanyi buli ayogera abatya ngamba manyi bingi naye manyi nvaako kubanga nze abantu bantegeera nti olugambo nnyina ne lwa mulimu mpulira ate ekirala toyogera muntu akuwadde lugambo naye nagamba nze kuolaba nti dde naye nti bo mwena ate lutulika kati yabadde wa munda anti omu yaŋŋambye nti bugingo bwatyo bwatandika era kituufu atandika kati nga nsonyiye baana nsonyiye naluswa yasooka sonyiwa oli kati bwaddako n'asonyiwa omukyala mukulu kubanga yamwogereranga bingi ojjukira ebigambo ebibi kumpi kumuvuma kati bwaga musonyiye kati kyekiddirira ku buuyi buli naye kakati bali abaana byasonyiye bo bakola ki sokolega tetutuuka ku baana teri bozingo basonyiwa naluswa kyekiddirira ku buuyi buli eri kutebereza kati nga kubanya mawulire omuntu omulala yaŋŋambye nti waliwo essente nnyingi nga balina joint account bugingo ne Teddy kati account eyo kiba kitegeeza tosobola kujjako ssente kujjako nga osonyiye Seguya nisanza wanozidemu naye seno Seguya abileta nageseno kubanga munaye kati tukole tutya omanyi osekera ddala nga olugambo Seguya n'olugambo ebyaddala eddaluwe ebikusomera kati naffe tukyanoonyereza omusajja yagamba nze kyagala kumanya myaka 7 nga n'ekito kino ekyana eky'emyaka 5 tokikubira ku simu kubuuza kiri kiti yatandise okyogerako ogamba nti mbasonyiye naye kyekyana kyayiza kano kyo kyakola ki kibebi kiba kuba kibebi kiba kimalayika kiba kituufuulikadde kati kyo kiba kyakoze eki olyoka okisonyiwe waliwo ekigenda maaso
naye ono omwana Doreen badde bamutikkira masters degree byayogedde byabadde birina kye bitegeeza bingi nti kirabika waliwo ebitebe ebyakolebwa kitebe Teddy Nelson n'abaana be kubuulirira kitebe kibuulirira bujingo ku nsonga z'okuddingana. Pastor nno omwana yakufaana n'ono ennyo era omwana we yatikkirwa masters omukulu teyalinnyayo wadde ekigere kikyamu ekyo ne kabebi kano bwe kaali nabwo ndi butikkirwa mugenda mutupukira nagenda osanga obwana butikkiddwa nti buno bubadde ki babutikidde nti nga busomye buto nti ava mu topu genda mufi wano wabula nenga fate twasomera ebyo byaliwo bityanga bibaawo nasale gye nasomeramu emaddugomba nasangawo kizimbe kirala ati akayumba kaffe kalaga ndi ebeto binyumya fete twabimanyako ate ffe nasale twagisomanga omwaka gumu nakululu yansomesa oba akyali yemaddu nange ndwawo okugenda ewaffe naye nja kugendayo mu kaseera katono mba nensirudde nnyo nze maze emyaka nga ebiri mu mbeeko kati katusooke tulabe Doreen byayogedde ku jingo ngamba nti ffe twamanya time will heal. Omanyi time is the best answer. Time esonyiwa buli kintu. Katusooke tulaba omukyalo ono byayogeranga naye alinga amanyi ndowooza mukubuulirira kuno nti musonyiwe naolinga bamubuulirira naye waliwo deals mpitirivu mu bintu bino. Olaba abantu mu bulamu buno abantu bafiirwa like ate kati omuntu aba afiiriddwa time bamugamba nti kubanga nkozesa kufiirwa kubanga it's like the worst thing in this life ebintu ebya byonna biddibwawo si ekyo so omuntu aba afiiriddwa bamugamba time ejja kola ki time will heal so kati olaba time healinga afiiriddwa ng'oto oyo aba avuddewo kati ffe tetwafiirwa. So if time can heal a person afiiriddwa time etukozemu omulimu like time has made us okay time as in time is okay. Like time has healed everything kwegamba Katonda akozesezza buno obudde really ate Katonda atulaze omukwano mungi nebyo twali tutunulira maybe by then that bino tekisa kusoboka bwebanga situli wano bati tuli wano Katonda akikoze. Katonda akikoze omwana wagambe full stop era Katonda akikoze ate akyaka mukama gwe talemwa mamutanantalemu akagongo ka abireri waguna tulengera nagamba labannono ebizibu byembimala ebintu ebyo tiringa kakonge ka Katonda kakonge ka kukubo ekerezia katolika kakonge ka kubo kekona kona gwali obuganda lwazi nako kakonge kubo byebyo nno kati naye ndoza kale tujukizeko wali katundu katono bujinge mabega wali ngagamba nti abaana saba blocking abaana sakola ki naye abaana tebankobira ku simu abaana ti yabiyogedde mu luzungu ayo oluzungu ebyo luzungu mubimanyi mpuliriza. My daughters knows where to find me. I have never blocked anyone's phone. They are free to call, to send a message. For the last like 7 years, we've not chatted. We've not talked to each other. No message, you know what? Yeah, tubaita okuba omuzadde obulumi we buli kati abasubwa kituufu nera mbugingo musaasira banna atali muzadde toyinza kutegeera bintu ebyo abasubwa olumu bannaye ate kambabuulireko mulimu omuntu gawulira wodda taata nga atabuka n'abaana olumu abamaama kati nze kyembasaba ng'abazadde abakyala mufube nnyo bwe mutabuka ne maama abaana baleke kumanya sekyo bwe kiba kisobose Watu sola kukuba kikonde ku mulyango wali nesireka ne wadde olwokubanga munaye nwanira baleme kumanya ngeri oba kumpa luyi bana tube serious oli bamukiisa ekikonde ku lugi mu mukazi watulwana abaana baleme kumanya ng'obadde kikonde kikansoka embuuza okuba nti olina buvunaanyizibwa nkukubidde eri mu kisenge gye nkubidde ng'abaana tebala kati gwe otandika akubita nenenya wabula nze mbikkirire nze njagala kutujja ekikonde ky'omu kisenge oveeyo nga weesiimudde bulungi otegedde tolina kyolagabawehaga osigaze credit abasajja banaye bajooga tugende mu maaso kiki ekizaazaazaaza Sindi tugende Sindi sikuzaala yeetaga abaana Sindi yazaala omwana we asooka mu 2011 we nazaala omwana wange asooka owokubiri yakamuzaala mabega kaawo yoyo gwalina owokubiri olubuto lwalina lukulu ng'ate omwana muto alina ozaala okuzaalazaala ennyo kyeŋŋamba ate wulira Kate Middleton yazzanga ku baana eri e Bungereza ng'ate sente bazina bali bazungu wulira enjaga zaala baana bo bano baveeko wamma yeggambo n'embula ne benzizaako
omukazi bambyetaga baana ya busigo oba yaki kati olaba ono omwana gwe yazala Mario Brunei oli omusajja omuyitale gwe yasooka okufuna kati akuza akomeeri alinga wa Grace Nakimera gwe yazala mu Andre eyakula omusanga mu kibuga omuzungu waawa nono owafusindi tomutegera muzungu waawa ne maama obwennaku zino byannaku zino aliwabuyiza oyo katumuleke kubanga yatugambye alina okuzaala nga boogaye naye bwe tubasiba tugenda bagekera big events kubanga enkyalo olunaku lwa Women's Day kati abakyala abekoledde Big is one of them. Big yategeka show ya Chameleon eyayiika show neddawo ate neba yakabi one of the shows ezikyasinza okuba ez'omulembe ez'amaanyi Big yagitegese eya Chameleon gwanga mu jelije so nga tukuza olunaku olwo omukyalo ono bane tumuselebrating ennyo y'omukubo Kamiri n'omutegeka n'omujjamu omuntu ate n'okola ne show n'empulira ne Kamiri musonyi n'enzira muddala n'empulira is my brother good one mukazi goli w'amaanyi Iron Lady stage weight yagwa Iron Lady yamanya ntuli ba sponsor katubate basewo ne banyabo atashali bandi yamanya katujirimu basewo ne banyabo katubate segya omusamana ye amaliriza ali ku camera wita Josephine Nasubuga alina crew mu control room aliyo Dennis Mukisa alina crew social media team mwe bali dala producer Justin Nakagwayenze Dorana Malawemba good morning. As we celebrate Women's Day come 8th of March Teach us single celebrating a gwengo mchara. Celebrating anti abachala nafe tuli bawambuzi. Omuchala waafaayo ku kintu kyayagala akifuna. Abachala teba giving up ennaku zino. Era ne bazanya abachala tebabalabireko kunze ku bizibu by'empiseemu. Stage negwanga 10 February 24 ne mujjuza abachala ne mujja ngemanyi ge tulina okuzzaamu buli mukyala yenna. Olugendo oba weekuunye wano n'ekyo olina okuyimuka ogende okole. Abakyala bonna mbakubira omulanga tunoonye ssente obutakoowa twekkiririzemu ng'abakyala tetulina kunyoomebwa ng'abakyala tulina okuba nga tulina amaanyi mangi nnyo. Naye twagenda ne tulaba ebyatuukawo naye n'osigala ng'okyali muvumu. Obuvumu wabujjawa era ki ekyakugumya? Obuvumu mbujja ku kiri ekinzijukiza nti lwaki omukyala bagamba nti tasobola. Buli muntu wagamba nti tojja sobola kikuwa amaanyi agakola ennyo n'amaanyi. Industry gye ndimu y'abaami bokka naye ate bagamba nti oyo omukyala azze kugezesa oyo omukyala amanyi mikolo ekyo kyokka kyampa obuvumu ne ngamba naye okimanyi nina obutaswaza abakyala tulina okukola ennyo. Byakusomozebwa ki ebiri mu industry eno ebyokusomezebwa ebiri mu industry y'abayimbi abayimbi tebaba bantu mu industry yaffe eno tulinamu okunyoomebwa ng'omukyala nolaba ng'oli akuyisamu amaaso kubanga oli mukyala teri kyamaanyi kyagenda kola kuba oli mukyala kati buli kimu bagamba ebyagezesa bugezesa naye nga ffe mabega ngamba kati ono ayogedde bw'atyo kati ngenda mulagako kati industry eno nfunye okusomezebwa okwa disrespect n'okuyisibwamu amaaso twagamba oyo omukyala tagenda kisobola kati ddamu webagambe bwe batyo ddamu ekimpadde ovumu ne ngamba abakyala tembawa kitiibwa kati katukole ki. Waliwo embeera ya sexual harassment ogisinkanyeko awantu wonna tugeze oyagala deal ey'amaanyi naye oba boss mu kifo ekimu nga alinga agezaako okuteekawo embeera. I think embeera ya sexual harassment ejjawo mu ngeri bbiri oba emu. Engeri gy'ofesinze omuntu engeri gy'osabyemu help kati nze mazija gy'oli nga Big nzijanga promoter katidde ow'amaanyi omukyala atagala kudda ate mubiri ate appointment ebeera ya ssaawa 2 olugambo mu kyenkya Mami love ekoleddwa n'obutundu